Omuzadde ayagaliza omwana we ebirungi tukuletedde essomero lya Kwagalakwe Day and Boarding Primary School esangibwa Seeta Mukono nga bali munaku lwabwe olw'emizannyo era nga ku luno tusazeewo tukuleetere bandi engeri gye baakumbyemu abayizi abamu gwe bayitanga mucaka abayizi bano balungi nnyo mu kkumba kuno era nga ggwe omuzadde ayagala omwana we okubeera n'ekitone ekirungi wamu n'ebyenjigiriza okubeera ebirungi wenyule Kwagalakwe era nga bw'olaba abayizi bali nga bambadde bulungi nga bali simaati.
up our principal director, the finance director, the instructors from the Uganda Patriotism Front of Command, so smart in our colors, the parade commander Igoye Magdalene, the civilians march. The civilians are led by the dolphins. Their color of identification is green. That's their color of identification, it is green. Their housemaster is Mr. Eklot. The next house is the Indian Ocean House. Their color of identification is red. The house mistress of this color is Tukuletedde Rose. And they are here marching the civilians march. You can wave